Shoprite. Oh, you know what? Mbeera tempisizza bulungi nnyo mbi ddala kubanga abaana tubadde twakabazzayo actually senior 5 agamu aga private aba P2 P3 babadde nabo bazzeeyo nga fees tuzisasudde zonna era kitukozezza nnyo nga ffe abazadde embeera mbi ddala ennaku 3 nze owa senior 5 wano ku Bishop kwasomera nga yakaddayo kyokka akedde ku makya n'akomawo n'ebintu so embeera si nnungi ddala yeetukosezza era tusaba nti ezo ssente ze tubadde tuwaddeyo actually taamu eno weeba efudde nti next time ze ziba zikola kubanga tetuyina ssente tuteekere tweyiya bweyiyi kale banyamala basebo mbagumya abaana bajja kuddayo basome naye nga tetubase owulira abaana ba primary nti abakwatibwanga covid yabakutte nze yanzizeeko mukwano wange nanyini St. Lawrence essomero lye St. Mwami Kiwanuka yafudde covid bamuziika 2 days back kati sigenda nomugoma mwali kakati tutuguma kiratulimye nnyo naye abaana bajja kuddayo basome banyawule basebo ekyomuggalo nakisanyukidde ate gwe muggalo gwe nali ndowooza ogwandibaddewo myaka ne mu 2 ogamba abantu musibire mu ggombolola lyammwe oba ku muluka gwo naye tugenda Kayunga tugenda Mbarara tugenda Jinja gwe omuntu omuteeza gana bifo bina abantu bakuŋŋaanira n'otafuna ki covid so ekyomuggalo si gwe guli mu by'obutta obwa lockdown kafyu yaziyo ku ssaawa emu it's okay so ndowooza ensonga ezo tukiriziganye ffenna ng'abantu abakulu abaagala abaana babiri balamu abalidda mu bigere byaffe nga tugenze pulezidenti yakoze mu kiwagire okutangira obulwadde obwana leero kati bazadde ali batuteyo abaana
kati ngaffe Seeta ne Mukono municipality tulina amasomero 2 ate gonna galina population nene. Abazadde basobola okukimayo abaana ku bodaboda naye ate abasinga mu mmotoka. Kakati ye jamu eyo esibya mu mmotoka era ejja kugenda mpola paka abasaze banaatuuka ewaabwe. Tulina omukisa Mukyala Kagina yatusindikidde ttiimu egenda tukolera oluguudo okuva Emisinde paka Ekiyunga. Kati mmotoka ezigenda e Kayunga biva e Kampala ng'olukoleddwa tezijja ate Mukono kugenda ku lw'Obugerere. So tulina essuubi tukolera oluguudo olwo ate yatusuubiza nti West Gardens n'antabulirwa kirowooza ku UCU luli mu vooti gye bayita Industrial Package Road Network n'olujja kukoleka omugattengano oba gye tuyita traffic jam ejja kendeera si mu myezi 6 naye nguna mu mwaka gumu oba 2 ng'enguudo ezo zikoleddwa ate naffe tugule ezaffe nga municipality. Bampita bagamba Kikalyango. Entambula yo mu butuufu yo yeeyongeddeko mu ssente kubanga ababadde batika abasaabaze ababiri kati tusaasuka tika omusaabaze omu. Okuva wano okutuuka e Kampala abantu babadde beegatta nga bagenda babiri olw'essente okutaba kulunda senga buli omu asasula nga 55. Naye kati omuntu omu asasula omutwalo gumu 13 okutuuka e Kampala. Ng'oba osaliddeko ekitono aba asasula mutwalo. Kati ate obuzibu tusanze abazadde abadde bakima abaana ku masomero bambi tebazze kubakima olw'okuba abaana balabanga abakulu. Kati abaana ogenda okuteesa naye omugamba nkutwaya sente bweziti esente taziina kati naffe bitusobeddemu katono. Ensonga lwaki olaba wano ng'abaana bangi tebalina bazadde baabwe era tewali muzadde gw'olabako bo bennyini babasindikidde busindikizi sente basobole okukola ki okuddayo. Naye ekyo kibadde kikyamu. Abazadde bennyini bandibadde bajja ne beekimira abaana baabwe ku masomero kubanga omwana tasobola kuteesa nawabooda transport akola ki amutwala. Ye muzadde yaba alowooza nti 50 zijja mutuusa oba mutwalo yeesanga ng'omwana emitwalo 2 gye gikola ki gye gimutuusa. Twali tusaba abazadde abakyali awaka bajje bakima abaana baabwe ku masomero.